Okay. Buterevu nkwaniriza nate ku Focus TV. Thank you so much wenyo kubeera ngo tulaba, wenyo kubeera ngo tugoberera ku mikutu gyaffe gino egyenjawulo. Tena bakusubscribinga, nkusaba subscribinga tubeere nga tufuna ebintu ebyenjawulo. Nabasuubiza abagoberezi ba Focus TV nti buli mulundi gwonna bwe naafunanga ensonga egwa mu lusawo ene scientific issue yenneekakasa nti eneegwa mu gundi mu department ya musawo ono nja kumuleetanga abeeko byakakasa. Lunaku lwaleero ekimundeesezza y'ensonga egenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda eya munnansi Woman MP Kalangala district bwe bayita Nakimuli Helen. Omukyalo yavudde mu bulamu bw'ensi eno olunaku olw'Essande era ng'ebintu ebyaviddeko okufa kwe biri byabadde mu ddwaliro. Kyekindeesezza omusawo ono omukugu tubeere nga tuyisaamu kubanga atuwa ku possibilities ezibaddewo kwebyo biki ebigenda mu maaso. Rumors ogamba olutambula scientifically kisoboka kitya tekisoboka kitya bino tugenda kuba tubiraba n'omusawo tubeere nga tunyunyula. Omusawo gwendi naye si mulala ye musawo wa Dr. Tony Bisoboka yagenda okubanga tuwayamu naye. Musawo sobo obulamu bugamba ki? Leero ojjidde maize tova mu theatre? Leero mbadde ninawe ndiko leero olunaku mbadde day off. Okay. Nfunidde akasimu awo nenga nange kanzigye mbegatteko nakubadde eso akweteekateeka bulungi naye era nga tekigaana bwongo okubanga bwo busobola okuteesa. Amiina. Twakoma okwogera ku nsonga ziri kyankola bubi mukyala owayiswa Mufumbiro yatuvaako mu bulamu bw'ensi eno nenkunoonya ate nga toliiwo naye era nawo nali njagala ottaanye ku ekyo ekya kansa naye bwe tuba tufunyeyo omukisa omulala tulikitangaaza. Olunaku olwaleero ku nsonga egenda mu maaso mu Nanup eyakafa era abadde mu parliament by the way abadde mu parliament nga ye member of parliament ekyo kikolebwa okuyisaako mu parliament okubako eriisa evvannyuma so nga ate ne ttiimu eya netball n'eya volleyball nabo bayisizaawo awo kubanga abadde mpagiruwaga nnyo mu byemizannyo ne mu ttiimu ya volleyball ya parliament era naye abadde musaali faananyi omubirabye abasobodde obbiraba. Musawo olunaku olwaleero nkuyise nga njagala kuttaanya ku procedures oba biki gwe keesi eno kimanyi ogigobereddeko akabanga birumira bingi abantu bye bali mu kwekwasa oba bali mu kwogerako nga byenjagala tuttaanye. Okusookera ddala kiki gwe kiwalabye kyogamba nti kino kirimu kano ne kino kirimu kano? Ekisooka njagala tuddeyo emabega tukkaanya okusinziira ku ripooti n'ebize byogerwamuko. Ekisooka ddala kitalo nnyo kitalo ddala eky'omubaka ekyokufiibwako omubaka omulungi abadde ayogera nga teyeetitirira. Naye kati ke kaseera bannayuganda batandika okuzibuka amaaso n'okubanga balambulukufu. Okusinziira ku byogerezebwa nti mbu omubaka abadde n'ebizimba mu Nabaana bye tuyita fibroids, ebizimba by'omu Nabaana fibroids kati ne tubeeramu n'ebirala bino bye bayita mayoma oba sabisero biki cysts ebibeerawo ebyo ebizimba ebibeera mu Nabaana era ebijjawo mu bakyala nga bwe tuzze twogera nti oba oluusi oluddewo okuzaala hormones ne zigira biki oba family planning ebintu ng'ebyo ebyo naye era si kyekintu nti tetuganye biruma era birina risiki naye era omukyala asobola okubeerawo nabo oba ne bamujjanjaba ne bamirongoza n'aba bulungi. Kati ku mubaka waffe ye baagambye nti engeri yabadde ey'okubijjanjaba entuufu yabadde yakubirongoosa. Mu kubirongoosa mu mbeera y'ekisawo eyo procedure tugiyita myomectomy y'ey'okubirongoosa naye mu myomectomy eyo tugiyina nga procedures tuzikola nga za mirundi 3. Esooka yeyo gye bayita hysterectomy oba bakuyisaamu ka tube ne babeera nga be banuunyeeyo ba ne babyokya esooka eya hysterectomy. Eyo kale bwe bakusaamu akapiira nababeera nga abatakubaaze nti kukugira ki. Kati ey'okubiri yo gye bayita laparoscopy ey'okusala Munsasi ebigambo sijja biddamu sintegeera. Kati laparoscopy bakusala busazi nga bw'onoolaba nti bakusala wano ku lubuto ne basala ne munda mu Nabaana ne bajjamu ebyo ebizimba ne babirongosa ne baddamu ne bakutunga ne bakuzzaawo. Kati ey'okusatu yeyo totally nga bibadde bingi oba nga ne Nabaana ezimbidde ddala baabuluzaamu olubuto lwonna kye twayise nga full abdominal surgery. Bwe bati
ne bakwabuluzaamu ddala ng'olubuto olulabira ddala n'ebiri munda byonna. bwe bamala okwabuluzaamu ne balyoka bagenda ku nabaana bwe babadde eziimye ng'egaziye ng'oba oluusi teyeetaaga bwe banga nabaana yeetaaga kugijjamu eyo gye tuyita hysterectomy bagijjiramu ddala. Yes. Kati bwe baba bagijjiddemu ddala kitegeeza omukyala taba tagenda kubeera na nabaana era ebyokuzaala ebyo abeera abyesonyiidde. Naye kati ku ky'omubaka baatugambye baabirongooseza naye nga nabaana esigaddemu. Yabadde tefunye nnyo obukosefu buli awo bugigisaamu era ng'ebyo ebizimba babijjamu naye ng'asobola osigaza ki nabaana ye. Naye kati essaawa zino ekibuuzo ekyandibaddewo ng'omubaka wa paalamenti ki ekyamututte mu eryo eddwaliro kuba ekisooka babeera ne medical insurance ne bwagenda mu ddwaliro lya gavumenti keyo ebeera y'amaanyi kuba Mulago National Referral Hospital oba ku gynecology department eno ey'Ekawempe bakwatira ensonga z'abakyala baba basobola omuwa treatment yonna ki. Kati nga batandika okunoonyereza tulina sooka kunoonya ki ekyamuleetedde obutagenda eno n'agenda ku Alexandra era level ya Alexandra esobola okujjanjaba omuntu mu butuufu bwabyo era basobola okulongoosa abasawo weebali layisinsi bagiina n'ebyetaagisa byonna era weebiri awo. Kati era bwe tumala n'olaba omusawo kuba ekyasinze okwennyamiza kwe kuwulira okugamba nti omusawo yagambye mbu yabadde minor surgery. Minor surgeries zonna mu busawo zikolebwa ba clinical officers. Abasawo bano aba diploma level ayinamu akantu katono afunyemu kano ye atunga ayinamu akazimba buno obutono bwa abscess. Oyogedde kweri esooka eya nabaana esooka ey'olupiira eyo tekolebwa nayo nga ezo zonna surgery. Those are not minors. They are major surgeries. Kuba zeetaagamu ekisooka zeetaaga okusirisa. Yes. Nga zeetaaga omusawo omukugu omusirisa. Zeetaagamu okuba ng'otegesewo kye bayita blood transfusion nti bw'abanga omusaayi gumuvuddemu nga mungi baba weeguli. Sinnakindi weetaagisawo ICU nti singa wabeerawo complication yonna oba ng'ezze ku mutima oba badde n'obulwadde bw'omutima oba buki wadde ngeno procedure agenda gikola byonna biba byetaagisa. Kati eyo teyabadde minor surgery nga ekyogerwa kubanga ne opinion yagambye omubaka yamugamba ngendako wano okufuna ka minor surgery. Kati bw'abanga bamugamba nti ze minor surgery ogwo musango. The fact is omusawo wagamba omulwadde nti you are going for a minor surgery nga it is a major surgery ogwo musango kubeera oba interpreting oli n'omuwa false information. Kiringa okubeera nga nyina akazimba nga ako katini gwe jangu. Rights z'omulwadde ezisooka zibeera 5. Esooka olina okumanya kiki olwadde ne kibagenda kukujjanjaba. Olina okumanya eddagala ettuufu libagenda okujjanjaba oba procedure entuufu gye bagenda okujjanjaba. Eddagala tubimanyi. Anti kati nkunnyonnyola nti wadde kitwala omusawo kikkakatako omusawo oba omunanso kunnyonnyola nti kati ngenda kukuba seefu akola bw'ati alina side effect eno era alina kuyisa bw'ati. Ebyo nga ffe tetubibuuza kuba mwe mukitwala nti eno tuli mu Bufirika. There are 5 procedures. Ezo 5 rights. Right, okay. Esooka okumanya ky'olwadde musawo kyogenda okuzijjanjaba otyo. Okumanya eddagala ettuufu libagenda okukuba oba procedure entuufu gye bagenda okukolako. So manya ate entuufu. Andi kati gwe bamala okunnyonnyola kati nge banaakunnyonnyola kankoye ekyokulabirako bakunnyonnyodde nti kati oli mukyala wa lubuto. Yes. Tuyina normal delivery bw'oba tojagala oba ng'olinamu complication tuyina kulongoosa era eba tugenda kulongoosa tuyina kusannyalaza bati oba wenna oba tukuba akayiso ku mugongo basanyalazeeko wansi eno waggulu osigaye era byonna balina obikunnyonnyola nga tebannakola ki nti neddagala bagenda okukuba bagambe nti tugenda kukuba oba era ligenda kuyisa mbweri titugenda kusanyalaza ebigere oba lijja kusesemya oba lijja kusiibwa likuleeteremu ka allergy. Ezo na rights zo nga gwe omulwadde ng'oli mu ddwaliro balina zikunnyonnyola. Era right zo okumanya ne doozi ze balina okukuba entuufu
nti bwe baba bagenda kunkuba seefu zirina kubeera doozi mmeka bw'aba mwana muto bazipime batya pa kilogram body weight obwo buvunaanyizibwa tuleme kwesuulirayo bwannaggamba musawo ebadde yakusatu eyokusatu gye tugendako andi kati bwe tumala okumanya ekirwadde n'omanya eddagala ettuufu doozi entuufu right route we balina oddikuba kabina musuwa wa oba kanula era nyina obimanya era olina obimanya si ku musawo kujja kugakikyusa kabina bwebake watuyinza olugamba musawo teriyo ngeri ddala etali ya kabina yalina ozikuba yalina okunnyonnyola gwe n'omuganda kati nze saagala kunkuba era olina n'olukusa ogamba nti omusawo oyo agenda okunkuba ndaba ali biased oli yabankuba eddagala naye ekyo lwekyo ogirina omusawo aba nga agenda kukulongoosa era olina okumanya nga tonayingira theatre olina okumanya omusawo alina obulamu bwo nti musawo Tony nti musawo mpuliramu eddembe bw'oba tomwekakasa ng'obagamba omusawo oyo simwagala tankwatako oba tankwatira ku mwana ddembe lyange ddembe lyo kati era ng'obye byonna obimaze tulina okumanya omulwadde bwe yajja tulinawo kye tuyita pre-operative procedure okuteekateeka nga tonnayingira awo embadde njija omubaka bwe yajja yaripootinga ddi nga tonnaba mutwala na kumunnyonnyola kubanga omuleese olina omuggyako biodata olina omuteekateeka omukanulating omuggyeko vital observations zetwandigambye nti oba kapuleesha biki ebyo byonna byonna biba bimala bajja babikapitalinga oba oluvannyuma lwa ddakiika 3 oba oluvannyuma lwa ssaawa kati tulina okumanya omubaka bwe yajja ezo zonna procedure bazimuyitamu era singa bw'aba yajja ne mulongosa mu ddakiika 15 oba 3 nga tekibadde emergency nti oba wakuzaala nti mubadde mutaasa mwana ogwo guba musango otegeera ogwo guba musango omulwadde buli lwajja mu ddwaliro muyina omuteekateeka ekitono nnyo bakugamba nti omuntu ng'oyo bwe banga ebadde planned surgery omulwadde omutegeeza oluusi nga wabulayo na wiiki mmeka biri nti munange n'akitegeka psychologically omubiri n'agutegeka kati bw'ajja mu ddwaliro ng'oyo wa planned surgery alina n'okumalamu essaawa 6 nendoza ekyonalebo yakimanya kati bw'aba yakimanya yagamba n'abantu nti bannange beyagamba aba yakitegeera kati bwe tuba tutegedde nti otegedde planned surgery ekyo bimanya nti bakutegeeza wiiki 2 emabega ogwo okuripootinga mu ddwaliro waripootingiramu mu bbanga ki era eddwaliro lyakuteekateeka mu bbanga ki okulyoka okukola sajjala eno era bw'wamala okonseetinga kyatwala bbanga ki nezo tests zonna ze baakola before surgery tuba tuzeetaaga they are all recorded everything should be documented yensonga lwaki olaba ennaku zino tuyinawo be tuyita aba medical records officers oba medical records assistants babeera mu malwaliro balina okuba nga bakapitalinga data oyo yenna okutresinga si kubitwala for granted kuba bikuyambako gwe okukireiminga ate ne biyambako neddwaliro okwedifenda oyogedde consent di wojja katugeze nyinza okuba nzize nga katono naye nentuuka nebanga tekali mayina buli lwe baba bagenda okukolako procedure olina okukkiriziganya n'omusawo agenda okukulongoosa oba ogikolako ne baba bagenda kujjako akantu nga katidi kuba tomanya effect yako bweyinza kubeera yes kati wate nenkujjako ako n'obulidi nga bubulidinze n'ofa naye nga tubadde tusuubira nti tekajja kukola ki ejira kubaani kakwata bulagajjabu kati nno ne mu ddagala lye bagenda okukuba erimu nga bano abakanso oba abasikoseero kimukakatako era n'omulwadde okukonsentinga nakkiriza nti ddala nakkiriza ne mu ddagala erimu lye bakolako trials ku balwadde abamu be bagezesezaako kubanga balina research ze bakola nga bw'olaba nti ogenda kucollectinga data yes oli osooka musaba lukusa n'omugaba consentinga nti bino byengenda okukola ngenda bikozesa nga kati neno mu media wamu yes oyinza okukakyalinga leero tugenda mu research
bwe mba sa consent nze nenkeera ku makya nenkasanga omukutu omulala ogwa TV. Yes. Nsobola suwinga. Very true. Naye bw'obanga gwe consenting nga n'osigaza rights zo nga gw'okataddeyo eri obeera waddembe era obagamba nti twakkiriziganya nakyo oba okikola ki kati ne mubusawo eri bwe kito bwe kibeera ti buli kintu ekiba kigenda okukolako nga kyavunanya era nze mulimu aba officials abamu bemmanyi era ntera nnyo kigamba abantu abamu beerako n'omusawo ng'alina ebintu ebimu by'amanya kuba kati olaba eyo gye baalongooseza honorable kikakatayo n'okubeerayo n'omuntu nga yo omulimu gwe si gwa kulongoosa si gwa kumpeereza kiri mpeereza foseepu eno mpeereza akambi nga gwe omulimu gwe gwa kutunuulira nti buli procedure gye bakoze ntuufu. Musawo oyogedde akantu ako ojjo kannumya omutwe nga bw'onoobeera ne looya naawe osobola okubeera n'omusawo wo nga si yakolako sajjale si yakola ki nobagambe mma mugenda kunnongosa mugenda kunteeka ku kitanda kiri njagala yatunula alabe bulabi buli ekinkolebwako wabi wali alaba buli ayimirire buyimirizi wali nti musawo kituufu musawo takwata ku kintu kyonna takola ki naye mulimu gwe gwakola ki kulaba era nze ninaana abantu abamu abakungu abamu bemmanyi ne beemupi nga ne bw'aba agenda mu ddwaliro ayinayo omunanswa agenda nambu ti ddala ono gwe bagenda okunkuba ye seefu ye explain ye dikulo akola kino kuba kati okwata emitwalo 5 n'ogiwa oyo omunansi nga ye musawo just ku verifyinga kintu olusi gwe kyoba tomanyi kisevinga kinene nnyo mu bulamu ate nga honorable ssente bazirina n'ebyokola procedure kati bwe tuba tumaze okulaba nga ne musawo wange mukwano gwange tone ne mugawo waayi ngenda ku kasajjale mperekeraako nti naye bwe baba kunnyonnyodde n'otunula mu medical form bo era gwe nga gwe omulwadde olina olukusa okulaba mu medical form yo n'otegeeza mu biki bye baawandiise bo bayinza okuwandiikamu ebifo nga tebagenda kukolamu kirala tuyinza okuba nga tubadde tugenda kukulongoosa nsigo bo muli ne bawandiikamu tugenda kulongoosa mutima mululimi olusawo. Do you have that medical assistant asobola okugamba if you have your medical professional gwe weesiga walabye wali nga bataddeho nti cardiac operation cardiology akugamba wano bawandise mutima gwe bagenda okukwatako onalebe okimanyiiko ekyo okimanyiiko nti nedda okay awo na tuli ku safety ya bulamu bwo ayinza okuba nga si mukugu nasobola okubuulyako nagamba nti kino nsobodde kiinterpretinga bagamba bwe bati ne bwe bati era mu kaseera kali kwebeera nga nzikidde ne bw'abanga aleeta eddagala neddagala era abuuza nti eddagala lyemugenda okubeera eddagala ki eryo tukanyiza nti ebyo teririimu kuba omaze okubeera ng'osanyalaziddwa tomanyi kigenda mu maaso personal assistant woli yagambira nedda mukama wange ako nkaagadde era oyina lwayiti okugamba nti kyovola abakyala abamu abagenda okutalaga nze bba wange njagala abemu mu ddwaliro ne mukazi wange kyakirina nnyo njagala gwe obeera wali kati deni awe tuba tumaze okubuuza ebyo ebibuuzo byonna bwe bamulongoosa procedure yali ntuufu era bagoberera emitendera egyo gyonna bwe bamala okumulongoosa yali atya era yamala bbanga ki okudda engulu era yalina complication ki kuba waliwo akatambi ke batulaga nti omubaka yali bulungi ng'atudde ne ku kitanda nga bamaze omukola ki omumukolako kati deni awo tulina okubuuza kyekyaleeta biri if the surgery was successfully done kiki ekyaleetawo eno embeera kuba kati myomectomy eyo gye bagamba nti gye baakola kozi wagambye yeete eyo it is a major surgery ey'okugyamu it is not minor it is not a minor it is a major surgery bwe banga bakulongooseza bakuggyemu ebizimba ku bakyala 100 be balongooseza ne bajjako risk y'okufa eryegi 1%. Not 1%, it is 1 out of 1,000 people who are operated. Era nga tukitwala nti baba bagenda okulongoosa omusawo alina okuba nga omusawo agenda okulongoosa amanyi kyakola nga gayini mulungi
ate era baba bagenda okulongosa balina okukakasa nti buli kimu kye bagenda okulongoseza ne procedure gye bagenda okulongosa bagimanyi era nga weebiri era baba bagenda okulongosa balina okumakinga sure nti oxygen waali n'omusaayi gwa blood transfusion weeguli kati kyetwebuuza omubaka ebanga bamulongoseza bwaba ya bleeding nga ki ekyabagaana okussaako omusaayi ubanga ya bleeding nga yali ableeding omusaayi gulina okuba nga gukola ki era bano abalongoseza baba basobola okukola assessment bwe omuntu gw'olongoseza ne baba alina internal bleeding bw'omala okumulongosa mu ssaawa 3 oba osobola okukola assessment wabagamba bagiyita post operative assessment oba osobola okumwasesinga n'omanya ti ddala ono mulongoseza anaasobola okubeera kuba bw'oba akamala okulongoosa omuntu oluvannyuma lw'essaawa olina omwasesinga nti ddala bye tukoze kyekyo era ali bulungi alikavaringa olubuto teruzimbye talina bleeding talina ki era n'eddagala alifunye vitals ziryoke kuba omuntu ableedinga entunnunsi ne bikyera oba omulaba ne bw'omwasesinga ogamba nti kati agenza anemiki talina musaayi bino byonna byakolebwa mulina obubuuza byonna byakolebwa ekisinga okunnuma nti kati batunuulira postmortem ng'amaze okufa ne batakuba flashback akuddayo kutandikira wali baamugamba ddi baamuteekateeka batya baamulongoosa bulungi era eyo procedure gye baali balina okukozesa bwe yavaayo yali atya baakola assessment ye bwe yamala okulongoosebwa wayitawo bbanga ki okufa kubeera waliwo ebisinziirwako okufa kwe kuli kuba waliwo naye lwe tugamba nti ne bw'oba omulongooseza bino byonna nga bigaanye gwe ng'eddwaliro lya private bakukkiriza okukola rifaaro amangu ago negamba nange anti kati wanaalimye okkirizibwa okumwongerayo ekawempe oba ku national referral hospital tulina egi ng'ogyeko zino eza regional referral but a national referral hospital ebeera Mulago eya Uganda yonna kama Katonda kuba referral is also part of management mu bujjanjabi it is part of management nti bwe twamaze omulongosa mwalabye biki ebyamwakozeeko ebyali byetaagisa nti embeera kale we yazze tugitegeera tulifaalinga wa kale batugambe yafudde bamutwala Mulago awo okoze paati yo kati awo wonna waba weetaagisa records era eddwaliro zirina diproducinga n'abasawo buli eyabaddeko tulina okukakasa nti musawo yabadde mutuufu akola kituufu layisinsi kweri era yabisomerera oliwo okubukola nga teyabisomerera anti kati oyinza okuba nga oli w'amatu ate n'osalawo ogenda olongoosa n'abaana balina okukakasa nti omusawo yadde akola kino ye mutuufu kati awo medical council etwala abasawo nabo erina okujjamu nabuddeko ekiwandiiko nga beetonda olwekyo kyabaddewo naye nga basuubiza okuwa lipooti andi nga tebannaba kwetonda basooke batubuulire obuzibu bw'omuntu eyabaddeko era omuntu oyo omusawo fenna eyo boodi etutwala ddala yabadde mutuufu then eddwaliro nalyo nga lyo liina layisinsi theatre yabadde etya kuba ebintu ebireeta complication tuyinza okugaa nti oba yabadde sepsis oba infection oba ya bleedings oba yabadde ne complications endala biki naye ebyo byonna byabadde bitya wali we badde bamukolerako wabaddewo buli kimu kyonna sa waliwo konkozo obulungi buli kyakatwako mbadde sinakalowoozaako abantu bangi balina ssente abantu bangi balina obusobozi but do you have that medical assistant ne bwe bayibe nga si yakujjanjaba oyo abeeranga bw'onoga nti si yakujjanjaba naye abeewo wali eri alabe biki bye bakolako kikkirizibwa mu mateeka kuba kati nkweyo ekyokulabirako omuntu eyakeera ku makya nainshuwaringa obulamu bwe okubeera shuwa nti agenda kukola insurance claim entuufu alina okukakasa nti na buli kimu kye bamukolako kiba kituufu ekitegeeza omuntu oli alina kyamanyi baire kati nga era musawo bw'ogambye teri kisinga bulamu bbeeyi teriyo kisinga naye kimanyi tugula balooya
era ng'oliyewaana nze nyina baloya bange nga 8 noloya bange nga 5 but watwalayo trouble okufuna that medical assistant nga ya inze nkugaye muno bangi bemmanyiiko ne baprosecuta bano baninga bate ne bw'aba agenda bweru afazali yeefiriza n'agula tiketi eyanamujjanjaba oba oyo omunansi gwagenze naye n'amutwala ng'agenda omujjanjaba anaamunyiganyiga ebiwundu naye ng'ekimutwazizza genda kwetegereza nakumanya okujjawo kiri musawo nti babadde bamukola kirala ne bamukola bikirala kubeera abaakulabaawokwata olaba kati nankigambeyo ne bw'aba munansi asembayo buli procedure gye baba bakola atiisi oba n'agamba nti bagenda kukola kwepatomegale abamanyi bakutte ku kibumba bwe boogera ku urology amanya bagenze ku nsigo okitegera bwe boogera ku uterasi era abamanyi kuba kati omuntu oba bagenda kulongoosa ku nnabaana ki ekiba kikusaza waggulu ku kifuba era atukana gyolaga eyo gyogenda era yarikodi ng'ayinza n'obutabagaana naye nabagamba nze nabaddewo nga ndaba omusawo yakoze bwati ne bwati bino ebibuuzo binayo twebuuza ne bwaba yakoze mistake nga wabaddewo bleeding agamba buno bwabadde bulajjagavu bwa musawo oba bano yakoze bulungi omulwadde yagenze bulungi zo zonna sitole okwekuba empawo okwekubempa tebyandibaddewo kuba kati ono ne bwe yandibadde ajulyanga era yeyandiyogedde naga nti bakoze ekituufu bakoze kibasobola kati waliwo benefit of doubt kuba wabaddewo weka wakonsenti nze n'ogamba nze munyingize osaana okukonsentinga n'obagamba nze nkonsentinga naye omusawo wange oba ono agenda okundaba alina okukola ki alina okukimanya alina okubaawo alina okuba nga amanya wali abantu abamu nga ye tomunnyonnyola procedure agamba ginnyonnyola oyo bwe bagitegeera nakkiriziganya nayo olaba musawo kyonkoze obulungi nti ebintu yennyini bye tukola eno mu mateeka manya tulina balooya baffe biki yensonga lwaki nti obeera naye nti ataputa ekyo kyotakola ki kyotategeera kyokka ne tuva ku bulamu obw'ebbeeyi butagulwa n'obeera ng'obulaga gye tolina n'okugamba pulezidenti waffe owa Uganda Museveni oyinza omukuba eddaga nga tasoose dyebuuzaako omuntu nti mune kano ka emergency katukakole ki tekisoboka kati gweoyinza okulaba ng'okwatanga buli mwezi noga nti nina omusawo wange wadde mutono timuwe $5,000 oba 10 gwe nokiranga ekyebbeeyi naye waliwo lwojja otutuuka nga toyina osaasanya nyingi n'okusinga zino ate nga yandikuwabudde n'okusinga ku ekyo very true kubanga n'eddagala nyingi etukozesa mu bulamu bwaffe ffe tumala gatalaafiya sawo n'omugwako nakuba bakwadde bakuwadde empeko bagize eki naga agenda omire okay nga tuwumbawumba musawo ku nsonga y'omubaka ono Nakimwero kira ebyokuyiga bingi nnyo bye tuyinza okuyigirako ng'era Abannayuganda banaabikuntu yenna mu nsi gy'oli mbakasa nti musawo byatusomeseza lwe tuyinza okuyigirako alina ekibuuzo kyo osobogera mu comment section musawo ono mulinako mufuna we mwagalidde n'abaako ngattaanya ebyo byoba oyagala okumanya musawo kaki akatalekeka ku nsonga y'omubaka ono ketutakoonyeeko olowooza akatalekeka ku nsonga y'omubaka enyinza okugamba ekisooka nze nina abantu bangi bengenda okunenya ekisooka nnenya paalamenti kuba paalamenti evunaanyizibwa ku mubaka waayo kasitode waayo era singa bamanya nti mulwadde ng'ayogedde bandibadde bamugayidinga ne bamubuulira ekituufu ekyokubiri n'omubaka nga naye setujjaga nti naye era naye yakozeemu obulajjaga yandibadde akola consultant kuba aliyo we bali ku medical insurance ng'abantu walungi nnyo kimanyi wabeerawo threats na biki naye at least wosobola okufuna service nga oli mugumu then ekirala ffenna ng'abantu oba oli mubaka wa parliament obaani mbakubiriza kintu kimu muyiga okubeera n'abasawo abasobola okubabuulira amazima n'okubabeererawo mu mbeera ng'ezo nga bw'ofuna looya bw'ofuna omupakasi waka akulabirira abaana bo bw'ofuna housemaid n'omugamba faayo ku kyeŋŋenda okulya bw'oba ofuna n'omusawo asobola okukugayidinga oba oluusi okubeerawo okulaba n'ofuna emmotoka nga makanika ennamba yogina neyo omusawo bw'oba obeera naye kuba kati nze nina abantu bangi besaasobola kuvaayo kwatuukiriza
Yes. Nenga bwaba atambula ne bwaba inagwa nze nina gwe bali bagenda okulongoosa amaaso e South Africa. Nga musawo sikuleka tugenda fembi. Tuli wa amaaso siri wa amaaso tugenda fembi. Kwa basics obozina ngere bimuneba bikunnyonnyola era obo bitegera kuba ino okubuuza otegere procedure na kite bagenda neddagala bagenda omuwa. Nina abalwadde bange aba dialysis aba bana ne bwaba agenda gula kaepalini obadde eddagala bagenda agamba kakasalire olunaku libanteekako gwe n'otuulawo n'olina n'ava ku session ye oba ya ssaawa 4 oba 5 oba 6 nga wooli. So tuleme kwejalabiza mu bintu ebirala tuve ku kintu ekikulu ennyo ng'obulamu because buli kimu kiggweera awo era ene mistake n'abasawo bennyini bakola ensobi yandibadde asala procedure oba n'asalamu omusuwa n'obleedinga kiyinza okubaawo naye ate babeera beegendereza kati ono abeera nga kalabaalaba nti wootuuse gadget eno gy'okutenga nga siyegenda ayinza obutabagamba ye n'abiraba n'abirikodinga n'amugamba oyinza n'okuvaayo ng'ovuddeyo oli mulamu naye ng'aliwo damage z'ogenda osigaza. Ono assistant wo weebanga buli kimu yakikulukuunya ddawo ekiri era abantu abamu ababitegeera bakubya amalwaliro agategeerekeka mu ki nga gabasasula olwa damage ezo. Kale kati kano musawo akasemberayo ddala kino kireka waffe atente yammwe ey'abasawo nedda tekiina we kigireka wabula kye tulina okukakasa amalwaliro ago agawa abasawo emirimu balina okukakasa nti oyo gwe bawadde okujjanjaba ye musawo omutuufu ebipapula n'ebisaanyizo abiina era kyekyo kye yasoma si kwagala kekkereza na kusasula muntu sente ntono n'omutuma akole kyataasoma nofayo omusawo wotone n'omutuma alikuula amannyo akebera amaaso alongoose azaalise owa laabu leka akole laabu alongoosa muleka akole ki bw'aba munansi muleka awe era nnyonnyole n'omulwadde bamutegeeze ki era infact obujjanjabi bulina kubeera transparent eri omulwadde oba omuntu gw'aba ataddewo nga next of kin we naye kati oyinza n'okwebuuza next of kin nga talina information gy'alina ku mulwadde we. Bwe sinnalaba naye simanyi obaani yaliyo naye sinnamulaba ku musango guno. Okusinga okukola ebyo era abantu babannyonnyole bakitegeere nti kiba kya buvunaanyizibwa okuba ng'olina information ekwatako ne next of kin oba oyo omuntu gw'oba otaddewo akutegeerera asobole okuba. Musawo kano ke kasemberayo ddala nsobola okugguka mu bintu byonna oyinza obutabikuzaalisa maaso nga manyi kati okusajjala enzikola osobola jeno doctor osobola okuba ng'olina amagezi ku bintu ebyo era nga biki naye batuuka okukola sajjala ezigenda into depths olina ofuna specialist amanyi ekyo nti mutima kati osobola okujja ne tumanya nti endwadde z'omutima mulimu pressure amanya biki bino angina pectoris biki naye waliwo tutuuka ng'omutima gulina ekituli nga gwetaaga kulongoosa awo jeno ovaayo n'ogewaayo oli owa jeno nadde eri ne tuleeta cardiologist oli agenda ku nsonga z'omutima oba ez'emisuwa bwe kijja ate nga kya bwongo oba mutwe oyo naye najja nga wa neuro so sikuveeri alina kafulu nti buli kimu akikola nedda waliwo ekyetaaga mu baconsultant oba abo baspecialist nga kigenze wala mu buntu bwakyo kati ng'abo abakulembeze abo ba MP ba honorable alina obusobozi nga permanent secretaries bakyaba batuula mu ofiisi ennene baba beetaaga kuba obulamu bwabwe bubeera bwa nkizo nnyo kuba kati bw'otunuulira omubaka ensonga zonna zabaddeko ensonga za hoima ensonga zaki eza budget abadde ali nga wankizo ayamba fe omuntu wa wansi n'okusinga ki abali waggulu kati kyovola nti waliwo that doubt abantu gye batandise okukuba mu ttooke kuba lwa nsonga abadde wankiza eri kufa omuntu wa wansi naye kati singa n'oli omuntu abaddewo kiba atirisi kikuwako kiba yaddeyaddeko kale abadde atulaba ku mutima gano ogwa Focus TV. Thank you so much wenye okubeera ng'otulaba unaawosinzidde mu Uganda, East Africa omu ne diaspora ng'olaba Focus TV okola kyamaanyi nnyo so ng'ate ne bannaffe abatugoberera batuteekamu kaseera ba Focus Event Services bagamba nti beeyini bakolera omukolo gwo mu service zonna ez'omukolo so ng'ate ne ba graphics Focus Graphics and Branding musawo abo ba brandinga
izo boina sign post gyagala edwaliro ebipande bidwaliro stickers banners byonna babikolerako. Tuyinza kuba ntusukka wano wabula mbajjukizako Jakagatto ayina gye bayita bicycle kick. Kati bana abasajja bosanga nga tagira bulungi nnyo bayita lugoja kati yo akowa kick odda ngulu n'erinnya n'olikomyawo nagamba yoyo nyinimu nyinimu akomyewo tuyinza kuba ntusukka wano mbale ne musawo Tony ebisoboka okubeera nga naye atuyisizaamu ku saidi ye ku ekyo kikyamanyi ekikwatana ku by'obusawo manyi nkakaseera nti mu story yaffe gye tukoze olina kyoyizeemu. For now, bye bye.